Osumayo gwasabe mu kufiniye butajja mbabuli wadde gwogerako na kiki ekyatinkula mama okumujja mu mbeera atuuka okubinyika mu suwafu mu Uganda bye bino wano wammanga. Ronald Mayinja ng'omusajja abalabo bonna ng'agenda abaako ekijujulu kyana kiwala nga kya senior 6 kya senior 5 nga kino kyali kisoma Mayinja senior secondary school ku Salama Road nga amanya gakyo amatuufu sijja kwogera lyakika bampaddeko zungu kubanga eri ekikalijja ku soundinga nnyo. Omwana ono nga amanya ge ye Janet si Janet Museveni ye Janet nga asomera mu Mayinja senior secondary school ku Salama Road ge manya eri senior 5. Mayinja nga adedeza omwana ono banga lyawera Mayinja nga wujja ekiwojero ky'omwana ono nga family etegeera wepo n'abatamanya ngabo bali bagoberera Mayinja n'abaana bakadeideyi bali ajiwadde omuliro butyo ngawo Mayinja ennaku z'omubbi zibeera 40 bwe ziggwako ne bupalapalanya era olunaku olutuuka ne bakulyawo. Mayinja kolekere yakozesa nga kyana kiwala kino kye kisookayo eri gye bagenda okuwugira ekiwojjolo oluvannyuma ono najja kati munnanga olunaku olubi olwajja kwolwo Mayinja kennyini olunaku lwe yajja okuddamu okusinkana mwana muwala ono muloogi emu Mayinja musaidize Makindye eyo Mayinja yajja kwa olunaku nasinkana omukyalo ono oba kyana kiwala kiri ekijujjulu muloogi kya senior 5 nga tamateeka tegamukkiriza kwegadanga mwana muto. Mayinja abaali muloogi basoma ekitabo ekula empapula badda ku luli omwana amugabira ebyalo byonna omuli n'ekyebusaabale Kyagulanyi abaali awo ne bakonkona ng'Olando bwe yagamba ne bakonkona nga mwana muwala yefudde atabuulira nga mwana muwala yefudde atawulira butyo Ronald Mayinja abaali mu kubikkula bitabo bino bakonkona ku luggi mwali munnanga buli kimu kimanyi kiba kigenda mu maaso ne baba bakutenda tasobola kuddamu kutegeera nga bakonkona bagenda okusambasamba oluggi okumugjayo musajja bamusanga ready handed ng'alina omuwala oyo wa senior 6. Tontwala kusinze ali wa bitono musajja nga alajana temunswaza munnanga ebintu bino byafuma mawulire nga abasajja bamugamba n'abakazi abali waawo twetaaga bilioni 15 za Uganda obutafulumya ebintu bino n'obutakuswaza mawulire n'obutabutegeeza mukazi wo. Mayinja nga baganda milioni 5 mu cash nga mugamba sebo bwe tulina sente tugenda kukola ki tugenda kufulumya ebintu bino mawulire. Musajja w'ekitiibwa amanyikiddwa mu ggwanga munnange gunsinza ali wa bitono nga yeenoonya nga milioni 15 ziweereza cash Mayinja nga aziwaayo ng'ogwo abuuta nga guyitaawo naye teyamanya nti bano bo kasenyanku bajja kusenya mpaka nga bifulumye. Mayinja bw'ava muloogi eyo ng'amaze okukola emikolo gyeyo yamuviramu okumuggyako obukadde 15 munnange abasajja bano bekennyini bennyini ate emimwa gyabasukkako okuba tebasobola gikuuma nga bategeeza mukyala we biki omwambi yakola emabega nga tamanyi. Kino kyaviirako omukyala okunyiiga era n'asibamu emigugu gye n'asobola okuba nga yeekyanga n'asobola okuba nga atambula. Ensonga lwaki bintu bibadde ku social media mukyala Mayinja biki kumbe mwe mbadde temumanyi kikyaviirako mbeteza ey'omukyala ono okukyankalala. Ekizibu kyali nti oluvannyuma lw'abasajja bano okutwala bilioni 15 ez'omusajja ate oluvannyuma era baategeeza omukazi ti bbaawo twamukutte n'omwana omuyizi omwamukutte omuyizi omulya wa senior 5 muloogi ezimu ku sayidi ze Makindye eyo munnange butyo ng'omukazi abitegeera nga omanyi abakyala tebanya guteeka ng'omukyala yeesulamu akambaaya yakasengula ennyenyo kiro ng'atandika okuba nti yeyeekyanga ava mu kintu ekyo mpaka nakati era omusajja ono yagenda okulanga ebyo bimuyitiriddeko n'agamba kansokole male okwetoolamu okugenda kw'omusajja ono abasinga obungi twakumanyako emyezi ena emabega nga tekunnabeera. Ku Megatron Kooli era nga olunaku lwaleero tusinzidde ku bigambo bya Lumbuye bw'atyo nno atwadde information egamba nti Ekyadusa Ronald Mayinja mu ggwanga bwali bwenzi oba kubeera nga yeegaddanga n'akaana aka senior 5 kaana kawalake yakeegaddanga etwandiise kawalake mukaana akatwana akaana kaba tekakuze gwatera okumbaliramu emyaka egyo emyaka gya covid gino mpozi ogibala otya kubanze bwe ntunuulira omwana kati emyaka gya covid omwana ali mu senior 5 gye yatuulamu bw'aba wa senior 5 aba akonye 19
awo abatabwebwenebwa abaabwebwenebwa naye omuzadde yakozesa ssebo kye bayita birth certificate anti kaakati obuzibu obuliwo era asobola mukutemera emyaka gye bayita 5 okusinziira ku ye kyaba ayagadde oba batera ttema 3 abazadde nabo batuyisa bubi otuba tugeze ku baana baabwe anti kaakati awo oba oteekawo embeera awo tewaŋŋamiza ku mwana w'omunaku naddala ng'olinamu kasente mwana w'omunaku tagirika aye ati olina gwe wanyumiza kaakati waliwo omukazi muyaayi yetakayana akugoberera paka mu nnyumba yo n'akuwa obudde mumaliriza ng'aleeta oliye mukozi wa nsimbi aleeta motoka nga batikka buli kimu yagamba nedda nze sigenda kujjako ssente era sigenda kusiba nze nno ndi muzadde nange nina abaana abalenzi omwana wa munno banna ng'okwagiriza ekuma ekimanya kwagaliza ntaano atikka firiji atwala agamba nze nkulabira ddala nga mutabani wange omukazi oli ng'ayogera n'ebigambo kakati nkuteekeyo mu kkomera lujja kukya lumu nga ne Fred bamutaddeyo kakati omuntu wakuteeka mu bino bintu byakukkiriziganya Silivia oyo mulaba sente ze mutaddemu okuva gundi sini esooka kuva primary sibala kakati tukoze tutya ajja n'owa poliisi we muyaaya n'ebisajjayo byakolagana nabyo kakati TV eyo ya sente nga mmeka ataano zimala ezo ze namuteeka mu sini esooka okakanaga ne kapeti bagitutte n'eddomaati n'asomba ebintu era yetasiba baana naye kawalake kanyeenya olubina kali akaana kanyeenya olubina obulo kasabira kalwale kagire omukazi alayika yatandikawo edduuka eritunda ebikadde kuba ku bintu bye yeekola so abavubuka mulina okuba abeegendereza kati approach nnyingi nnyo abantu ze bakozesa okubasiba impitirivu nnyo era kakati Lumbuye bw'aba yavuddeyo n'annyonnyola bye yannyonnyodde n'agamba nti Mayinja oba mulaba n'akaana kano waliwo abamutambulirako ne bamusaba $15,000 n'asola ng'amaze okulya ekya July n'asola bw'amala okusola ne baagala omufuula olusuku nga bamutiisatiisa mutugenda kuloopawa genda kuddamu ewa mukyalawo kakati tebaakoma era ne bamuloopa ew'omukyala omukyala n'ava mu ggwanga n'agenda aga sijja kusobola bintu bino sijja kusobola mbeera etambula bwe information yenna omukulu gwe yabadde atuwa mbu ali mu kusoma omanyi ne Lumbuye yeekola bintu ebigambo bya Lumbuye biringa mpiso tebyesigama naye bw'aba alina gye yajja information ye Lumbuye bw'ayogera ebigambo ku bigambo 10 osala kiwato 50-50 okitegeera toyiwaawo nnyo mubiri naye ebiseera ebisinga eriyo bw'ayogera naaba ng'alina ensonga ze n'ensonda ezesigika bw'aba yajje bwino naye ate wali olwayogera mbutuufu nga ze kutomeza $15,000 lwaki oba toleka muno omuleka tebuba omuntu si kwe kwekyawawo nakukola ekintu wakati omulopye wa mukazi omufungu ye mwenye oyagala musibisa n'omutuusa n'omudduka mu ggwanga lye n'omuddusa mu ggwanga lye bakuyita batya omuntu okumuwaŋŋangusa lwaki owaŋŋangusa omuntu entulubira omwana gye yeesiimira siganye noono alina omusango abaana baffe bebakwana balinga bana abasajja abatono anno Mayinja alina buwala bw'obunyirira myaka 22 myaka 23 alyeko obwo anti naye yeeteguna 17 lwaki teyeeteekako mu bigere ng'ali mu kuperereza obwana ssebo bwekola ebintu ganja abaana bayiga okwambala ebiwiigi munnange omwana ayambala akawaani amabeere abaana balina amabeere tulina ssaawa zino mu bwana bwa covid nze ng'era bwe nkunnyonnyola abaana bonna basomye mu covid muno mugenda tukozesa ensobi abaana batuula senior 6 nga balina emyaka 2 abandi badde n'emyaka 18 17 anno osanga bino ebyasoma nga bikulu ebyali ebisiru eno wansi munnange agaana nno gabaamu omukazi nga ssebo era bakubisa bulungi nnyo ekipalati ky'obuzaale kino kye bakolaakola wano kyangu nira kifulumira gundi ki basooka ne bakonderako wali sitampu kugombolola nga nno kyanguwa nkugambye asooka n'akubisa kino ekyagundi eky'omubwangu eky'eggombolola kya nusu 8
najja n'agamba nze ebintu by'omwana wange byakola ki byabula abo ne bagaya enju yajja n'alyoka ekyana akikuba 2 oba owedde ye 2 kiba tekituusa akikuba 2 akikona 28 mu January bino bipulitinikolo bino omwana nno tekyo takozesa ensobi togiwulira naye n'abayimbi baliira ddala abaana bano abaana babakajja abayimbi waki batulumbagatana abaana baba bafa abaana baba bafa bannange naddala omuyimbi ku bikaali byemukuba tusobola omuyimbi yenna ow'ensanvu ne 8 kwegyo emyaka mpozi obuyimbi bwempakula editi be bayimbi ab'omu9 kuba abo baba tutambula nabo n'omuyimbi yenna ng'oli wa 8 okuba decades ziri 2 eza 8 n'ensanvu ziri ez'emabega gwe sooka ove ku bwana bava ku baana baffe buba butuuse kuba buwalawo naye bana buba bwaffe obwo musooke mu butulekiremu ffe tujja kwekwetuka n'abazadde nina olwenaleeta kuba nange nsobola osale be ekipala gaje ogenda kwekwetuka na buzadde kisobola omwana we abazadde nabo batusimba kinyuma nnyo kipalati ku kipalati obwana obwo bwekola bye akana okaleeta mu buli ne kalyoka kakunuuna amatu kakunuuna ennyindo kakunuuna enviiri bannaye nga tujja obukola obwana nno nga bwekola bino obwana nga bwetiiyuula ati obwana obwo okafuna okatwala wala goberera nga talina mafuta anti banaku abo banoonya gundi bana okavuga paka mu biriro by'ejjinja kumpi awo kasese mugundi mu Elizabeth oba n'okatwala mu mabeere ga nnyina mweru sijja n'okatwala mu mabeere ga nnyina mweru tekaawulire bo bananga abazadde abanaku batusimbye ennyala asobola okweteeka mu tiketi y'emitwalo 7 bwe abafuna ssente bambuuza wagaggawala otya nasiika paani kumbe yakwata gundi na muwala anti mu katawuni wawangaalira bamumanyi mu paani kaakati naye ya advantage gyakozesa ate n'abasajja abazadde bakyakwata nnyo abaana bannaye mubakwate bavuddemu lwaki mukwana abaana abasomi mulinde bimulemerere mulinde ebyana nno nga bisiru abaana b'ennaku zino nga bapaalama mulinde alemererwe naawe okoleyo amala senior 6 n'atulabwe nga talina mulimu abo nebo n'oggulawo bugundi bu business obwenjawulo omuteeka mu ka mobile money nga ku layini yo kuliko gundi kuliko baziyita batya adi cash za mobile money gwoteekako mitwalo gya 3 omwana omuteeke mu ka mobile money n'okola ebyoyagala bwagira bwati ng'obwagaana ngwangenda kugwa lwaki mufunga n'abaana b'amasomero muve ku baana b'amasomero ate naye bannange negundi tudde mu gundi y'ebyobufuzi olime nti abantu bonna abakola Bobi Wine ebintu bamuggyako ekisiraani omanyi Bobi Wine alina omukisa alina ekisiraani ofuna kisiraani bw'omukola ekirungi ofuna mukisa wakati abaana bonna abamuyingira bano abatamuwa respect ku bye yabakolera oba abamuvaamu bonna balina obuzibu olaba ne jjajja Ichuli yafa naye emmotoka ye ekyakaayanira nalabe bambi muzeeyi mutabulika agezaako okugira bw'eri omusajja eyavaayo n'agamba mbu emmotoka baagituwa 2 Ichuli alinako 60% nze ninako 40 oba yagimuwa yagala kujeddiza simanyi naye Ashibaaga Kato yavuddeyo n'agamba bwe baali batuwa emmotoka baatuwa emmotoka abantu 2 ye ne Ichuli gundi bonna baabawa era n'agamba ku kopi za Ichuli nafuna omukisa nti nakola ki nafunako ezirago obwannannyini era n'agamba muzeeyi mutabuliki nti wofunire olunaku ffe tugenda ku poliisi kwayo poliisi sebeeremedde emmotoka egamba yeetaaga mpapula za bwannannyini w'emmotoka ya Ichuli naye ng'Ashibaaga Kato akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabika nti banunula emmotoka ya abantu mwenna abeekolera ku Bobi Wine obusolosolo munnange Bobi Wine nina omulala gwendaba eyeekola ebintu by'ekisiru aliwo yenna naye bannange mivule yafuukira ddala bambi ekisassalala bannange abaana ba mivule nze tobeera muzadde wange ne sitagamba tosobola nze sikutwala nno mu lihaabu tonkolimirako kabukolimire okedde wefudde kitagasa wefudde
Mukama Katonda. Nkutwala mu bibiina ebirabirira abakadde ne mbagamba bannaayo omusajja taliiko. Mufulo mwewonya omutwala bweru kuba abaana baaba bali bweru. Abaana bali bweru. Wono weyekolera obusoloso. Omusitulo oyo n'omukubalo. Abamuwaana. Teryantama bwebyobufuzi be kati biriddate yasookanga naye ntunuzaamu kamera tereeza kamera ne bajjo okitegeera kaakati saawa zino yakola ki bakuyita batya kuwenga kuzoliga so kakati Mayinja naye wuno musajja wattu ganja ndoza tugenda ziba wa mu beti tujja bawo ensonga za Mayinja wano tubannyonnyole kubanga bannange si byangu so ku Luthum story weeri awo kapere n'okusabiriza kwa bantu banyiivu kapere naayitiridde kapere ayitiridde sitaati ali bwe liwoza mukazi wange bamubba naye muntu bamumpeemu ssente naye mukazi wa kapere ayogera wali omuwuliddeko ng'ayogera alinga jjembe nali maye kapere yeewangulira ekyapa mu mannya ge naye lwawulira ku ddoboozi lekera okusaba abantu ssente waliwo bano abasawo abafere mukazi w'omutwale musobola otandikawo ssabo omukazi n'akola aga amaloboozi gakyusa n'abanga jjajja bamweyana bannanga alina oluloboozi kapere akola kapere no wa sitanti kapere should stop those misses tomuyita wa muzannyo kapere nenga bera ngo subscribing liking ate bera ngo sharing ayagala okubeera nga olangako naffe ku 070715 03 mugere kuno wa Shafik Property Services mugule ettaka ku 0754 ate najikabuguza omusomi w'edduwa naye mugende eyo abeere nga abayamba ku bizibu ebyenjalo ku 0756 47 akola ku nsonga z'amaka ebintu ez'enjawulo ebizibu ebyenjawulo bere nga munoonyako tova story endala nnyingi tuzireeta ne Kenzo nga